yabutaddeko omutwe tulina okusigala nga kyetwagala tukimanyi. Baganda bange ne bannyinaze mwenna mbalamusizzaako mu linnya ly'eggwanga lyaffe Uganda, era njagala okubanga mwenna mbebaza olw'amaanyi ge mutaddemu naddala mu kaweefube ow'okununula eggwanga lino Uganda. Ffe ng'abakulembeze bammwe nga tugenda mu maaso n'okubanga tugezaako okukola ekisoboka kyonna naddala okubawa obwerufu obwa butya bwe tusobola okugenda mu maaso ne struggle eno, kimpa amaanyi okulaba olunaku olwaleero nga omwoyo gw'Abannayuganda ogw'okuwankira kye bayita enkyukakyuka gweyongedde mu bantu bonna, babeere bato babeere bakulu. Kino nkiraba mu mbeera etebaddeewo emyaka egivuddeko emabega. Kino kyekintu ekituwa essuubi wamu n'okutuwa obuvumu okuzuukuka buli lunaku ne tukola ne tuteekamu amaanyi okulaba nga kaweefube w'okuleeta enkyukakyuka mu Uganda ayongera ofuna omuzinzi. Ennaku ezivuddeko emabega ebintu bingi bibadde bibeerawo era ebintu bingi ebyogeddwa. Nsazeewo okubanga obubaka buno mbubawandiikira buwandiikizi okugezaako okuwa endowooza yange okubalaga wa we tuli olunaku olwaleero, okubalaga wa we twetaaga okulaga n'okubalaga ki kye tusaanidde okubanga tukola okutuuka gye twagala okugenda. Nga ffenna bwe tukimanyi gavumenti ebadde ku bunkenke emyezi egivuddeko emabega, kubanga mu kiseera kino nabo bakiraba nti ekintu kyabwe kigwa kiyiika, akazannyo kaabwe kamaze okubanga mu kaseera kano kooleseddwa eri Bannayuganda. Pulezidenti Museveni akimanyi bulungi nti tasobola kutulugunya Bannayuganda ebbanga lyonna. Amanyi bulungi nti abakulembeze abaali bafuzeeko ku nsi ne batayisa bulungi bantu baabwe biki ebyabatuukako. Y'ensonga lwaki nti alafuubana emisana n'ekiro n'akozesa obusobozi bwonna bw'alina okulaba nti yeeremeza mu buyinza. Ebbanga libadde ddene asobodde okufuga eggwanga lino nga Bannayuganda abakuumidde mu kizikiza, kubanga akimanyi bulungi nga Steve Biko bwe yagamba nti ekyokulwanyisa naddala ekiri mu mikono egyoyo ayimbye endubaala abatuuze bwe bwongo obw'omuntu oyo atulugunyizibwa. Ekyokulwanyisa ono atulugunya abantu kye yeeyambisa bwe bwongo bw'abantu baatulugunya. Y'ensonga lwaki nti ebbanga lya myaka 33 givuddeko emabega Mwai Museveni alimaze ebbanga eryo nga message gyawa abantu yakubawa ssuubi n'okubalaga eddembe. Essuubi n'eddembe abantu badde bagenda mu maaso n'okubanga buli kadde bayaayaanira. Mwai Museveni akoze kinene nnyo okubanga bibamalamu ne bataliraba, wabula n'asigala nga abawangaaliza ku pokopoko na bulimba. Gavumenti eno eremereddwa okubaako ebintu byekola neetuuka okubanga erimba bulimbi Bannayuganda, wabula n'ebeera ng'ebasuubiza nti yegenda obbatuusa mu nsi ensuubize. Ekivaamu kyekiruwa nti ebbanga ddene abantu baffe bangi babadde tebamanyi nti kumpi bali mu buwambe, era abadde tebakimanyi nti no batulugunyizibwa mu nsi yaabwe. Ekyamazima kiri nti Bannayuganda batono nnyo ababadde bakimanyi nti twandibaddeko awalala we tutuusa awanene
era batono nnyo abakimanyi nti twandibadde mu nsi erimu obwenkanya n'omwenkanonkano mu ffenna. Nina essanyu lingi nnyo olw'abo abavuddeyo bonna okulafubanira enkyukakyuka, abakoze ekisoboka kinene nnyo ne bawaayo obulamu bwabwe emyaka egivuddeko emabega nga bagezaako okwagala okuzuukusa bannayuganda. Benneebaza ebo naddala bali mu byobufuzi, waliwo bannaffe naddala bano abayiiya ebiyiiye oba bayimbi, mulimu ne bannaffe abali mu mirimu egy'enjawulo, bannaffe abali mu mawulire n'abalala mugezezzaako kikola mwebale. Abantu bano bagezezzaako kutuzimbira omusingi okulaba nti kati amaanyi agaliwo leero, omugendo oguliwo leero oguyayaanira enkyukakyuka, kati leero guyimiridde ku musingi ogwo bannaffe gwe batuzimbira, ogezaako okuzuukusa obwongo bwa bannayuganda okubalaga kiki twandibadde ekituufu. Ekimu ku ebyo ebinene bituukiddwako naddala mu mugendo gwaffe guno ogwa people power, mu kulowooza okwange kubadde kugezaako okuzuukusa abantu bategeere kye bayita amaanyi n'obuyinza, nti obuyinza bwabwe bwabaggyibwako. Abaabo bajjako beebo abeeyambisa emmundu mu 86 ne batuuka okubanga kino bakikola nga bawudiisa bannayuganda babawa ebisuubizo ebitaatuukirire bye bayita enkyukakyuka ez'omuggundu. Era n'olwekyo ffe aba people power kyetugezaako okubanga tulwana okulaba nti obuyinza bw'abantu basobola okubanga baweddiza. Nkizudde nga ntunuulira ensi yange eno Uganda okumala ebbanga, era ndi muvumu ogenda mu maaso n'okubanga nkyogera nti ekyamazima kiri nti gye tugenda kati nze ndabayo, era tunaatera okubanga tutuukayo okufuna eddembe lyaffe senga tusigala nga tulemeddeko ne twebeereramu. Leero osobola okugendako mu katale konna, osobola okugendako mu matendekero ag'enjawulo, genda ku bodaboda stages, gendako mu taxi paaka yonna, genda mu ofiisi z'abantu, kyalira emizikiti, genda mu makanisa, genda gye booleza emmotoka, ne bw'ogenda mu makomera, ne bw'okyalira ku bannaffe bannayuganda bali mu mawanga ag'ebunaayira, ky'onoosangayo ojja kulaba nga abantu bonna kati bazuukuse, balina kye beetaaga ekitabaddeewo ebbanga erivuddeko emabega. Bannaffe bangi naddala abasobodde okubanga bafunye ku kye bayita okubugumizibwako ne basoma, n'abalala abatasobodde kufuna kubugumizibwako nga tebasomye, kati bakimanyi nti Uganda tesobola kubaako walala wonna weetuuka, tesobola kubanga bwetyo etuuka ku buwanguzi okuggyako ng'obukulembeze obuliko olunaku olwaleero bwa Museveni nga tubusigizza gavumenti y'abanunuzi abaagala eggwanga lyabwe. Nsanyuka nnyo buli lwe ntunuulira abantu ne gw'oba tosuubira abantu bali mu byalo eyo, kati bakimanyi bulungi nti ekyamazima kiri nti abakulembeze batulina olwaleero batuggyeko ekitiibwa kyaffe n'ekitiibwa kya demokulesiya bakittattanye. Obufuzi obutambulira ku mateeka n'omuntu kati ali mu kyalo akitegedde bwaggwawo. Osanga omutembeeyi ku nguudo z'omu Kampala naye olaba nti akitegeera bulungi nti mwami Museveni agenda mu maaso n'okubanga atukulembera, si lwakuba nti nno oba oliawo abantu basiimye, naye olw'okuba nti nno kino akikola ku lw'okwagala kwe, n'atukulemberera mu mbeera ey'abakulembeze abatakulembera bulungi bantu, abatateekeddeteekedde eggwanga bulungi, abatagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo balina bye basize ebinaataasa eggwanga n'okulikuza gye bujja n'okulaba nti obulamu bw'abantu bulongooka. Abantu baffe ab'omu ghetto kati bakimanyi bulungi nti lwakuba ensi yabwe tekulemberwa bulungi, y'ensonga lwaki nti ebyenfuna bifuuse byankanu gye bali, ebibaleetedde okwavuwala, so nga ensi gye bawangaaliramu Mungu yagiwa ebyobugagga tomooni.
Olunaku olwaleero olw'okubanga tuwangalira mu mbeera ejjudde ebyobufuzi ekirungi nga n'abantu bazuukuse gavumenti bwetu nayo kati evuddeyo era ng'abalala abafuzi bwe bakola ne bakiraba nti ekyamazima kiri nti obukulembeze bwabwe bufaanana nga obuliko abatandise okubutakula abagenda okubajja mu buyinza. Tubalabye batandise n'okunaaba ensonyi era nga tebakyefiirayo era nga bafuuse baakabenje nga kifaanana ng'ekikola kye baakola eky'okujja kkomo ku myaka ekitaabamala. Twabalabye n'ejjo ly'abalamu seeke bwe yatudde ya NRM neesalo nti mwai Museveni ffe yekka gwe tutaddewo ayina okuba nga yeesimbawo. Baakikoze awatali nsonyi oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 33. Oluvannyuma lw'okuba kuba ekkonde eddene mu kuddamu okulonda mu bitundu by'eggwanga gye twali gye buvuddeko ne tubasuuza ebifo ebyo, kati baasazeewo n'okumenya amateeka ne bakikola ng'akakodyo bo nga bo ne batuuka okuba nga basazaamu ne batuuka okuba nti bakeereesa by elections mu bitundu eby'enjawulo constituency ezatondeddwawo n'ekiruubirirwa ekyokulemesa bannayuganda okugezaako okulaga abafuzi be tulina leero nti bannange muli ku ttaamu egenda. Obudde buyinza obutansobozesa okuba nga njogera oba oliawo ku kutulugunyizibwa okukyagenda mu maaso olwaleero nga bayitira mu mateeka nga bayitira mu misolo gye batutaddeko ne ku social media n'embeera endala zonna. Bino bintu bye tulaba ffenna buli lunaku tebinnaba kkoma, nabo bennyini tebagenda kkoma ku bino. Bingi babikoze era bagenda kwongera obbikola, bagezzeeko okubuzaabuza n'okugezaako okuba nti oba oli batwawulayawula fe abagezzaako okulwana okuleeta enkyukakyuka nga kino basuubira kigenda kubayamba okuba nga ffenna batukanyuga ettale bayiseewo ekyabwe. Wabula kyannaku nnyo okulaba nti ate ffe abali mu struggle ey'okuleeta change muffe mulimu abo abafaanana okuba nga bo beeteefuteefu okutambula n'ekyo abali mu buyinza kye baagala kibe eky'okutwawulayawula. Newankubadde bino byonna biriwo ebityo, mu bannayuganda abasinga obungi nkakasa nti mwongedde okufuna kye bayita obuvumu, mwongedde okunyiiga naddala ku mbeera eriwo etebakolera, era mwongedde okusalawo okukakasa nti mwagala enkyukakyuka. Obubaka bwange bwe nnina gye muli tetugenda kukkiriza kubanga tuwugulwa, tebagenda tuwugula. Tulina okusigala nga tulemeddeko naddala mu kaweefube waffe okwagala okwambala engule eyo gye tulindidde gye bujja. Tusobodde okugumira bino byonna ebitutuusiddwako tubiyiseemu. Tetulina kutunula ku ddyo yadde okutunula ku kkono, wabula tutunule mu maaso. Ebisigadde byonna tunaabiraba oluvannyuma, naye ekirina okusookerwako kati okusoosowazibwa kwe kuleeta enkyukakyuka. Tutunuulire oba oliawo ebyo ebinene, tusooke tubeere nga abafiisizza bino ebitono nga tulinga abatabiraba. Olwaleero tuli omulembe omukoowu, omulembe ogukooya embeera, buli kadde y'okubuzaabuzibwa. Tukimanyi bulungi nti ebizibu byaffe byonna tebigenda kugonjoolwa lwa bigambo bingi bye tuwulidde emyaka gyonna. Akaseera ke kana akatuufu naffe okuba nga twebereramu. Ekigambo kyange eri buli omu ku mmwe, amaaso gammwe gonna mugatunuze eri ekyo kye tuluubirira okufuna. Uganda empya, Uganda efaanana okuba nti erimu abantu abagyegazaanyizaamu. Kye mba mutunuulira baganda bange ne bannyinaze, nga tetufudde ku kibiina kye ky'obufuzi ky'olimu, tetufudde ku langi yo, tetufudde ku ggwanga lyo yadde eddiini yo, kikye wasoma tetukifuddeeko, era oli mugagga oli mwavu
oli mulangira oli mukopi tetubifaako wasoma tewasoma buli muntu yenna mutwale okusinziira oba oliawo ku bikolwa bye bw'abanga ddala ali mu buufu bwakulaba nti atwegattako okuleeta enkyukakyuka oyo please genda maaso n'okumussaamu ekitiibwa yenna ali mu nteekateeka n'ebikolwa nga byakutujja ku mulamwa ebigendo tukereesa okufuna kye twetaaga oyo mutwale nga ye mulaba ennamba emu abo tujja kgenda maaso n'okubanga tubalaba nga tetugenda kusinziira ku bigambo byabwe naye ku bikolwa byabwe mutegeere era mukijjukire tewaliwo mukulembeze omu bwannamunigina yadde munnabyabufuzi omu bwannamunigina tewaliwo kibiina kyabufuzi kimu bwannamunigina ebigenda okuvaayo okugezaako okubanga bibajja mu mbeera gye mulimu wabula tuliwo ku lwaffe nze naawe tulina okulaba struggle nga buvunaanyizibwa bwaffe ffe nga ffe era ffe nga ffe tukitwale nti buvunaanyizibwa bwaffe nna eno struggle si yange era kijja kubanga si kyampisa omuntu yenna okugamba nti struggle ye yaffe ffenna ekikulu byonna amaanyi gaffe gali mu bumu tuli b'amaanyi nga tuli bumu abantu abali obumu tebasobola kuwangulwa tukyagenda maaso n'okutuukirira bonna abaagala enkyukakyuka mu nsi eno mu biti byabwe byonna gye bali era nga tugezaako okubakubiriza bonna okukola ekyo kye twagala okuba nga kikolebwa okuleeta enkyukakyuka tetusaanidde kufaanana ng'abantu abatalina kiruubirirwa abatamanyiwa gye balaga nga buli kimu kyonna biri awo mu ngeri ya ppa ekissanyu njagala okuba nga neebaza abantu bangi bavudde ne bagenda maaso n'okwewaayo ne boolesa kye bayita obwerufu muffe nga tugezaako okulaga nti ffenna ekiruubira kiri kimu ndi musanyufu nnyo bakulembeze ab'enjawulo 10 na 10 abakkiriza nti buno bwe bufu bwe tulina okuba nga tukwata tetunnaba kuba nga tuyenjebuka tukyayogereza bannaffe bangi abo abalowooza nti balina kukikola bokka olw'ensonga zaabwe waliwo tukyagezaako okubogereza okubalaga nti bannange mujjukire ebyafaayo ffenna bye tumanyi mugezeeko okubanga muva naddala mu ndowooza ey'okukola mwekka kubanga tegenda kututuusa ku ekyo ekiruubirirwa tukimanyi bulungi abantu abamu bayinza obutakkiriza mu ndowooza yaffe era ne bwe kibanga tebagikkiririzaamu tugenda kugezaako okubanga tutunuulira ebyo ebitugattira awamu ne bannaffe abalina endowooza ey'okwegatta tubeere kimu era kituufu oba oliawo abamu banaatwegattako ffe nga tumaze okutambula nga bategedde omugendo gwaffe ekirowoozo nga ekiseera kyakyo kituuse tosobola kukiremesa eri bakulembeze bannange mwenna mbasaba mugezeeko kubanga mwolesa kibayita obukulembeze obutuufu so si okumalamu abantu baffe amaanyi mu Uganda eno gye mulaba abantu bagenze maaso n'okutukkiririzaamu era essuubi lyonna baliraba mu ffe ebiruubirirwa byabwe babiraba mu ffe tetulina kukola nsobi abantu abo ne tubayita abajiga ebikolwa byaffe babiraba babyetegereza n'ebigambo byaffe mbasaba tubeere beesigwa tubeere abantu abekkiririzaamu n'ebitiibwa abantu bye batulabamu era tulemere ku nsonga ekigambo kifuuke ekikolwa era nga n'ekikolwa kifaanana ekigambo kye twayogedde tusaanidde okwogera kye tutegeeza era tusaanidde okutegeeza bye twogera bwe tutyo nno bwe tusobola okutuuka ku ekyo kye twetaaga mu nnaku ezigenda okugoberera nja kubaako obubaka obulala bw'empandiika okugezaako okubanga mbanokolerayo bye tusuubira okutuukako nga bwe tusaba abantu baffe bannange mugende mwewandiise mufune endagamuntu musobole okweteekateeka okuba nti tukyusa obuyinza naddala mu kulonda okugenda okubanga kugoberera wabula mu bufunze tukimanyi bulungi nti abasajja buli kaseera batigenya ne bateteeganya kye bayita amateeka agafuga ebyokulonda
babadde bakikola emyaka egivuddeko emabega oba oli awo n'olwaleero tukimanyi bulungi nti basobola okugenda mu maaso n'okuddamu okubanga babiteteeganya basobola okukola buli kimu kyonna kye basobola okugezaako okubanga batiginya kye bayita ebyokulonda wabula kye tumanyi buno si bwe bukulembeze obubi obusoose obutiginyiza ebyokulonda oba n'okukyusa amateeka agafuga ebyokulonda wakati nga tuli mu kalulu era si bwe bugenda okusembayo wabula obuvunaanyizibwa waffe kwe kufuna ebyokuyiga nga tubijjamu ebyo ebyayita tuggule amatu gaffe tukanule amaaso gaffe tutunuulire ekiruubirirwa kyaffe kye twagala okutuukako tuteekeddwa okuba nga tulongoosa enteekateeka zonna ze tugoba tujja kubeera babuyabuya okukola byebimu nga bwe tuzze nga tubikola tusuubire nti nga bwe tuzze nga tubikola tujja kubaako obaoliawo ekyenjawulo kye tutuukako ekituwa essuubi si kituufu tukiriko tukigobako era kyetusaanidde okuba nga tubeera tufune wabula kati nga mbasiibula mbakubiriza mufune endagamuntu katonda nga ali ku ludda lwaffe tujja twako buwanguzi tuliyambala engule ku lwa katonda n'ensi yange Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine muganda wammwe mu struggle.